anti ekibiina nga nno kya myaka kikyali bwaba mwana katugambe yakatandika okwavula ku level kwatuuse naye ekibiina kino kirina ebintu bye kitulazeeko okulwanyisa enguzi batandise batongozza n'ettendekero wadde bagamba nti abo banuupu bayaga bamenyi b'amateeka omusajja ataddewo essomero ddamba banguliro abaana babayita batya yagambye bannakati wano kitegeeza ki eri ebyobufuzi byaffe mu kiseera kino nuupu ako ketulazeeko ekyo nuupu kyeyakoze mukulu kibalize ne mukulu kyolina endowooza ebiina ebirala kyebirina okukola ensangi zino tulaba abakulembeze bangi abali mu bibiina ng'omulabira ddala abulamu teyatendekebwa mu bintu bimu mu bintu bingi teyateekebwa kuteekebwa obalaba ku paliamenti awo tamanyi engeri gye baadressingamu sipiika tamanyi engeri gye baadressingamu era engeri gyayanjulamu etteeka ku paliamenti abamu baba bayise mu nkuŋŋaana eyo wabweru tebamanyi engeri gye balina kwambalamu tebamanyi engeri gyalina kuyimirira saidi kyomanyi oba okuba ekifaananyi official photo gambe okuwekuse kifaananyi ne president Museveni waliwo engeri gyolina n'omuntu yenna kabeere prime minister wa Bungereza kabeere president wa America omubeera ku mukono gwa ddyo oba gwa kkono naye n'ekyokubiri n'eryokubiri essomero ligenda kuyamba nnyo naddala mu kubangula omugiju gw'abakulembeze abapya bana naddala abanuupu ojja kukiraba nti no nuupu yatandika nuupu yo yennyini nga banuupu oligino tyalina nnyo bantu bakubuse mu byobufuzi era abantu bangi era bangi besigama nnyo ku bantu abaali bavudde ku DP kyokola era onayibo mukaaku yasooka n'akwira ebyokulonda bakidandala bebalinaisekretary mukulu onayibo Mathias Mpuuga yamumyuka wa president bonna baali babangudde dda kubanga yo DP okuva mu mirembe gya UID emaze ebbanga ng'etendeka ate era n'emabega eri bakulaga nti DP yatwalanga abantu bayo ebweru naye kale katusuubire nno ettendekero eppya lino ettendekero lya nuupu lijja kubangula ate tulagana okulaba n'omutindo gw'ebyobufuzi nga guli nnya omanyi kati abantu olaba kati abantu babeera mu bivumo abantu boogera ku nsonga nno zikwata ggwanga abafuzi bangi era wakiraba n'omukulu Ssemujju kyeyayogera luli tino bino bintu twabiisa naye abantu bangi tebasoma ki abafuzi bangi babeera mu kwevumaŋŋana kiki mu kukola ki kansala n'atuuka okulayira nga mu butuufu ebigambo byayogera naye olupapula lwebamuwadde ebiriko tasobola kubisoma Solomon Sweya ebyo byonna tubirabye naye ndowooza nuupu ekkubo lyakutte eryo erikukwatibwa kyeyune ekkunjuliro ly'ebyobufuzi ebbanguliro lino nuupu yebadde yali yeetaaga dda yalwawo yo nga yo ekisooka engeri gye bajja mu bukulembeze mu ngeri abakitaba esaagala nnyo kirina naye engeri ey'omuggundu ogwo ogwaleetebwawo kale kibuyaga oyo yaleeta ebintu bingi mu kuvuba bwe kuba akatimba kano kaleeta ebintu bingi okusunsulwa engeri yokka ey'okusunsulamu yebbanguliro naye nze mu bbanguliro olw'okuba kkulu njagala bantunulize mu bintu bibiri oba bisatu ekisooka njagala kulaba ani agenda engeri gye bagenda okudizayiningamu kalikulamu yaabwe ey'okubanguani agenda obyukula era yes ideology y'ekibiina nnungi nnyo okusomesa abantu kubanga zi UID zibisomesezza ne DP era mulaba nti UID ekintu kyezze neekwata for long by the way DP okuba nti yalina ebbanguliro eryo ng'eritandikira mu university erikola biki abakulembeze bayo teriyo mukulembeze yava mu DP aliwo kati wakibogwe tukiriziganye yes kale bayinza okubaayo naye ku 10 baliko babiri oshegera kati njagala okumanya okudesign ani agenda okudesigninga kubanga ebintu ebyokuddako byonna byawedde anti ngamba simanyi kaliculamu yaabwe egenda kutambulira ku kubanga njagala okutegeeza nti ebyokwadressinga nga nuupu bingi okuvira ddala ku mukulembeze naddala ku kwogera social media eba otaddemu nnyo okuwaga okw'amaanyi nnyo ey'okuvuma ey'okusikakanya ey'okulabisa so omuntu ateeka okubanga ebbanguliro lino
liteekwa okuba nga ligenda okwadressinga ebintu ebyo nti mu byobufuzi mu bukulembeze bw'ebyobufuzi okulabisa kukomawa kutta kutya kupromotinga kutya kwongerako ki katugeze ebintu naye n'ekirala njagala gano magezi gange njagala beekwate abanaasomesa nga tude ku curriculum naye n'abagenda okusomesa bateekeddwa okubanga nabo balina ensa bantu ki nze mmanyi nti mu kubangula bateekwa n'okwewola bannabyabufuzi abatali bo no bajja okufuna n'abamawulire balina okufuna n'abannamawulire babate tuno bantu bayisa batya mu mawulire press conference era bavenda mu kulowooza bw'omulaba nga katugeze omuntu wa NRM ng'alina kati togenda kudda mu kugamba nti ekikulu abo be NRM ate balya n'abe NRM kakati simanya no bwe liba nga bbanguliro kulembera bukulembeze bwa byabufuzi kubanga jjukira political science ono takyaliyo nnyo mu matende ate bwe yandibaddeyo abo abayizi batono n'abo abatono abamukozeeko batono abajja mu nina omubaka omu yali anyumiza we yali yakayingira mu parliament 2011 omugenzi Hussein Kyanjo yamuzza ebbali oni yali mupya Hussein Kyanjo n'amuzza ebbali namugamba no nga bw'ofuusa omubaka wa parliament olina kweyisa yamulaga buli kintu kyonna sipiika waaba akwise mu ofiisi ye olina engeri gy'olina okutuulamu tosula mu ofiisi ya sipiika n'osalako amagulu nagamba zino embassy zigendanga tuyita nno oba American ambassador akuyise waliwo American Independence Day bali bukuki n'engeri gy'okwatamu fooko okyaba n'engeri gy'oyogera engeri gy'olyamu engeri gyeweeyisaamu kati mu bantu olina okukola ki era ngamba ogwo omusomo yagamba yogane n'omugenzi Kyanjo okumala essaawa 3 nagamba gwamuyamba nnyo naddala nga kubanga yali mupya muki mu parliament ate yakiraba kubanga ojjukira ofuuka omubaka oba ofuusa ate omukulembeze wankizo ojja kgenda nnyo wabweru omwezi okonferensi zabweru ojja kusinkana abavudde mu nsi endala kati olina okubeera n'engeri gyeweeyisaamu era yagamba era ntuno omugenzi Hussein Kyanjo yamusomesa ebintu bingi nnyo ebyamuyamba kubanga okumanya nze manyanga sebo okumanya ndowooza ndwe omusango gwa ebbanguliro lino naye kyebate nze kunze ebimu ku byebateekeddwa okusitandikirako ng'ebbanguliro yabwe litandise yengeri gye mubeerawo n'abantu we mwawukanye endowooza nga wali nti twawukanye onalowooza bwate n'onalowooza bwate tutera engeri gye mubeeramu mwenna ate n'okumanya nti n'ensi eno tekoma tegenda kukoma kufa enkya there is another tomorrow nti tuteekwa okubeera n'abantu kubanga ebintu bingi nnyo mu byobufuzi nti osobola okukeera enkya ng'oli wa kibiina kino tumaze okufuna obutakkaanya ate era nti bujja kuba okukimanya obumanya nti nno olwaleero tukkaanya naye ate era enkya tuyinza okwawukana ate ne twawukana bubi nnyo mu ndowooza ebyo byonna biteekwa mu bbanguliro lino kyobona natunulidde ku kyakkalikulamu egenda kubeeramu ki biki ebisoosowaziddwa kati nga nuupu kye yeetaaga bwe kusomesebwa okubeera ngana kyempuliddeko gerawiddeko ag'omunku bwagamba nti no chairman Nyanzi agenda kubeera musaale nnyo juke yakafuna masters mu conflict resolution era ayinza okusomesaayo course nze sifaayo abasomesa bonga ekyo kirungi nekira kyempuliddeko omukulu Dr. Kazibo wa CBS naye ajja kubeera kwabo abantu naye nga ate mukulu kyeno kyagambye beetaaga abantu omuntu nabeera nga tisiwa wanupo oba wasiwa opposition NRM ina abantu abali sini tewakigaana kuyita omukyala nga tugambe nga omukyala nga Amelia Kyambadde abasajja mukyala nga Amelia Kyambadde yaliko PPS aina kyasobola bayigiriza mu ngeri kubanga yalwa ne president yali saba amanyi ebitambula byebintu ogwo engalatigo kati umulemu eddakiika emu yokka tulabe ku bannaffe abatuwagira nga bannaffe abajjana ne schools wali ebombo banaye mugende mubawagira mugende mulaba amatenda agali wali omwana ali mu kiraasi naye alinga ali e Bulaaya kale noonya ssente twalayo omwana we naye asomeko nga yeyagala
You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tukomyeyo tumalirize ekyetendekero lino ebirungi ebigenda okuliba tewaliyo kusoma kubi era buli wawulira nti nno omuntu azze kukusomesa faayo amagezi tegakoma ate waggulu w'omugezi waliyo ki omugezi nze sisobola kutunulira kintu kya bbanguliro lino ng'ekibi okusoma kwonna kubeera kulungi naye bagenda osomesa bo baagala bateekwa okwagala naye bateekwa okwagala ekyayambye kakati nze waliwo ebintu byenjagala babangule abantu nti omala okutuuka ate mu bukulembeze abantu baabwe bangi nnyo bayitamu naddala ku mitendera egya local government bakansala bikoze bitya naye bwomala okutuuka mu ntebe y'obwero C5 oyinza babasoneze nti kyewasuubiza oyinza okituukako wali nga ate ebintu ebirala biyinza okukyuka era nalabye balina ensonga ng'ababaka nga bakyabadde lwengo oba gundi eyagobye bonna bonna waliwo nekyali mu kanso yenubaga njagala abantu somewhere bagendanga ne baberanga ne foundation bonna abantu bangi bonna aba DP bafuna bu masters mu human rights ba Honorable Namboze ba Judy Mbabali Nobert Mawoyo yali ku babera ne DP atwalanga n'abamawulire mu foundation yemwe DP yasobola kuteeka nyesina mu kubangula abakulembeze bayo kyo nkimanyi era olaba omujiji gw'abaana ba DP abonna ababangula bonna kabere kakande kabere mbidde kabere era bagendanga ku mikolo n'engeri gyakola ki engeri gyadressingamu abantu nga yanjawulo kubanga olina okuteeka protocol yomanyi bulungi nga bwe tubadde ku matendekero tugambye erya nopu ligenda kuba ddungi naye wano gavumenti eririna tulina eryekyankwanzi eryekyankwanzi lya ggwanga ate katinga omanyi politics wa Uganda engeri gyafuuseemu ate kati era lyafuuka lya pati gavumenti eri mu buyinza pati eri mu buyinza erabanga eryayo naye mu mazima kyanga olaba Uganda abantu bakimanyi tuno Uganda Media Center tuno nefudisegana webanga ena ekintu kyaga okutegeeza eggwanga mu gavumenti yayo esogera nesaba ne bagiwa ne addressing omulembe gwa gavumenti ali mu buyinza ogenda okozesa national leadership nayo mazima ekirubirwa kya nali kya national leadership kyali kirungi kyali kigendererwa kirungi mu butuufu ensi yonna yeetaaga abakulembeze ababanguddwa abavudde mu bintu ne basomesebwa ebintu ebituufu era ekigendererwa ekyo kirungi kumwe waliwo yali afunye mukisa n'agendako ekyankwanzi nga nze emirundi nze ngenzeko nagendako ekyakwanzi okutrainingibwa mu university nga ndi mu holiday ya second year ate nze emirundi mingi nga munnamawiro kabanga naye nange nagendako ekyankwanzi nze nange nagendayo nga ngenze kutraininga naye ekyamazima nga bw'otuuka ekyankwanzi ebisomesebwayo kyankwanzi gye nayigira nti omuntu buli kyokola okikola mu budde obuugi obunywera mu dakiika essaawa y'okwebaka yakwebaka ey'okulya okunyumya kunyumya era njuga n'omwami yatwalayo ebiseera ebyo sirimwerabira kati mubaka mu parliament ya East Africa mukulu Musamali yatwala omunoyiga nti okulya kulina eddakiika okwebaka kwebaka omuntu akola dduyiro order is order obukulembeze bwetaaga okubangulwa ate n'okubajjukizanga ebbanga lyonna buvunaanyizibwa bwabwe obw'obukulembeze tubalamusizza mwebale nnyo tukomyawo olwaleero